omuntu bw'aba ali waka ayina engeri gy'ayinza okukozesa essimu n'akebera ekyapa oba awo digito tannatuukawo. Okulanga okwo kugenze kukolebwa gavumenti yaffe eya Uganda nti gye bujjaawo mu maaso waliwo ketuyita ka app enkola ya digito ng'omuntu ajja kubeera ku ssimu ye asobole okukola saaki asobole okuzuula ebiri ku ttaka eyo kijja mu bbanga etali lyawala nnyo. Olwaleero digito tannatuuka ku ssimu naye nga yatandika atya nti twaberanga ne buprinti obeera mu kyapa nga tubumanyi bwa bbulu. Kaakati tebukyaliyo bwa bbulu, buli mu byapa bikadde byokka. Naye ebyapa byonna ebifuluma ku mpapula eza bulijjo enjeru nga bibise mu nkola ya digito kompyuta ne bufuluma. Ekyo kimu nti okukola search luli wagendanga ne bajjayo fayiro yo ne bagiteeka ku mmeeza awo ne mukebera ne balyoka batayipinga ebbaluwa eyogera ku fayiro eyo. Olwaleero biri mu kompyuta, bw'okola search baprintinga buprintings statement nevaamu eraga ettaka we liyimiridde. Olwaleero buli kikolebwa kyonna kijjibwa mu lupapula ne kiyingizibwa kompyuta okufuuka digito. N'olwekyo digito yatandika dda mu kupima, walabanga abantu nga bapimisa nkoba. Kati eyo twavaayo mu kupima enkuba tezikyaziraba, omuntu ajja n'apima atambula n'akantu kalinga kasimu n'amaliriza okupima. Kitegeeza nti digito yatandikira ddala mu kupima n'ayambukira ddala mu kuwandiisa ebiwandiiko bino. Omala okusasula misolo na biki byonna transfer byonna bijjibwa mu mpapula ne biteekebwa mu kompyuta. Olwo ekyapa ekifuluma ne kifuluma nga kya digito. Naye ne wali ku ssimu kaseera katono nnyo tugenda kutuukawo.